Mama atukira mugongo. Bwatyo yebera gyalimu. Kibukaze. Bana bakakona ifuna emiremire priyangasize mu bulamu. Abaana babona omwana atuuyo muto. Omwana omubuto nnyo. Simanyi bannange lwasajja embeera satanyamba omwana wange. Omwana wange sirina maama, sirina baaluganda. Nyondo Media. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala baagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwaba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Sizaako nnyo abagoberezi baffe amannya nze Nyondo Whitney nga nkola wamu ne Nyondo Media, Nyondo Charity, Nyondo Estate Experts, Nyondo Skilling School, kozi ne Nyondo Gleam. Bannange tulina ekizigo ekirungi ekya Nyondo Gleam ekinyiriza ensusu, abaami, abakyala n'abaana. Tulina n'amataka, tulina amataka mu bitundu eby'enjawulo, abaagadde amataka weegali, nammwe abandyetaaze ennyumba enzimbe nga ziri ready nazo weeziri. Mpozi nammwe abalinayo kye mwandyetaaze okuwa abantu batalina buyambi, Nyondo Charity weeri, osobola okubaako k'oteekayo ne tuba nga tuyita mu bantu abeetaaga obuyambi ne tukabawa ne tukabatuusako kw'oba owaddeyo konna. Mpozi tulina ne Nyondo Skilling School, tulina essomero lya Nyondo Skilling School lisomesa abaana n'abantu abakulu. Tusomesa ebintu bingi, products zaffe nnyingi ze tusomesaako nga liquid soap, shampoo, shower gel, jiki n'ebirala bingi nnyo. Kakati olunaku olwaleero tuzze wa maama Fiona, mukyala maama Fiona Rosette yantumye nzije omukyala tumulabe ali mu mbeera ki, kubanga yakizudde nti omukyala bambi embeera gy'alimu si nnungi wadde n'akamu. So n'agamba wiiti keerayo ku makya ogende olabe omukyala embeera gy'alimu, nga nange sobola kumutenguwa. Kwe kukeera kuno tuzze bambi omukyala tujje tumulabe tulabe embeera gy'alimu, kubanga Rosette yaŋŋambye Whitney omukyala oyo embeera gy'alimu ayinza n'okwagala okwetta. Ku ngeri gy'ayogeramu naye alaga nti obulumi bwe bambi bungi ate nga kituufu, kubanga ffenna abazadde bw'obanga omwana we atuuse kw'eyo embeera nga mama erinnya nno obwongo buli nno ku Patricia naye nga ono mama Fiona, mama Fiona. Omanyi ne story ya Patricia nayo yatukuba wala nnyo, kyobala obwongo bundi ku Patricia naye nga ono omukyala mama Fiona. So Rosette yagambye omukyala ono ayinza okwagala bambi okwetta, tugende tumulabe tumugumyegumye, era n'akubirako Sisi Ani n'amugamba akeereyo nnyo ku makya omukyala tubeere kale nga tumuzazza tumubuulireko asobole okuba nga atereeramuko, naye nga embeera gy'alimu bambi si nnungi. Era Rosette yaŋŋambye nti nkwate abaana abazzukulu be mbakwate mbaggyeyo mbatwale ewaka, naye ate ne mugamba ekigenda kukola.
Mukazi waffe ne munaife tubuuzizaako eri waggulu bwe tutuse mu katawuni tebaatugambye tubuuzaako eri waggulu omukadde yandagiridde bulala yandagiridde bulala embula namaze kasana entuuka baba mwasuze mutya yasuze bulungi asuze bulungi obudde bukyali nkedde ziraka zirimu 5 ekuwaneeno nange rozeti yangambye nzije kakati abalabi ba Nyondo Media tubabuuzaako mwenna gye musinzidde amannya ntitibwa ani ansinzidde wano ku Nyondo Media twongezeeko ddoboozi katono twongezeeko ku ddoboozi katini amannya nze ani ansinzidde wano ku Nyondo Media rozeti yantumye olunaku lwajjo yankubidde essimu yansuddeko bayibuli ekisuule ani nyamba baaba ngenderako eno neeno waliwo omukyala bwebiti mugende mumubudaabudireko ke kano kawalake katabanike kawalake jangu taata bambi kasebo jangu tulako wano bambi wanzija nga mukadde musanga naye mulwaddemuuko mutwalako mu ddwaliro waliwo awo kakirinika okumpi bamujanjabamuuko omusujja twasuze muneeno ng'omukazi sikyala akaaba ng'akaaba tayinza butakaaba bambi ng'abinnyonnyolamu bulungi kubanga rozeti yali teyabiŋŋamba bulungi kubitegeera wanzija ng'abaana mbalaba omwana omulala yeebase kabinako akeebase kato nnyo ono ye mukulu omwaka nga gumu ndowooza oba n'emyezi ng'ena oba n'emyezi ng'ebiri omwana muto naye abaana bakwasa ennaku kiri wano bwewiiti omukyala akwasa ennaku n'abazzukulu be bambi annange rozeti nkusaba nga nkwegayitidde kitera nnyo okuyingira mu nsonga zo naye nsaba onoonye omwana w'omukyala oba omwana gy'ali yafa oba omwana gy'ali mulamu noonya omwana w'omukyala ono omwana ne bw'aba nga yafa omukyala abeere shuwa nti omwana we yafa kituufu naye nabadde nze njagala kusooka ngende omwami ayitibwa kojja Lwasa osanga naye ajja kutubuulira ekituufu kubanga omwami bannange kojja Lwasa ye waddala ayinza okutubuulira ekituufu omwana gy'ali oba taliiyo bamugenzi kubanga obwo bwo buzannyo bwe n'omuzimu gw'omwana asobola okugusika singa omwana aba yafa aba teyafa tasobola kugusika bw'aba yafa aba asobola okugusika kitegeeza kojja Lwasa basobola otubuulira amazima ekituufu kati ogenda kuyitirayo okwewa kojja oyo kyenjagala mbadde njagala nve wano tireyo so tugenda kuddayo ffenna temundeka tugenda kuddayo ffenna
tewabeereka. Ekituufu naye baba mwebale nnyo bannange. Kuba munaye si kyangu, abantu babeera bize. Oli omusaba ekino mugamba munaye kola bw'oti n'agaana ng'ali bize nga tebimukwatako. Ate era nga maama alina okuzuukuka munaye tulabe kiki. Maama mukadde ate bano baani? Bano baani mwana wange? bano nabo bazze kukulabako maama. Maama Baani bano? Baani? nabo bazze kukulabako maama. Lizeti yabasingisa. Lizeti agamba ki bannange? Lizeti namuweereza meseje. Mwana wange amaze emyezi simuwuliza nako mumuwuliza nga nakagenda emyezi 3 sitangamu kumulaba, sitangamu kumanya kiva gyali. Lizeti namuweereza meseje teyanziramu. Simanyi mwana wange kyali, oba mwana wange mulamu, omwana wange yafa. Simanyi bannange nze ennaku ennuma mulwadde mwana bwemu n'abazzukulu omuwuno. Mwana azukira mugulu bw'atyo embeera gy'alimu. Kibakaze bonna bakako nefuna emirembe nepuliyanga nzizemu obulamu. Abaana baba n'omwana atuuyo muto, omwana omu muto nnyo. Simanyi bannange lwozanyembe omwana wange. Omwana wange nze sirina maama, sirina baaluganda. Omwana wange maama, omwana wange buli kimu. Ndabye nakoze nkoze ntya bannange munyambe? Lwozanyembe bannange. Omwana agenda kunoonya sente ndabe nga tubeera obulungi. Sinayamba bannange. Njagala kumanya oba omwana wange yafa. Bannange simanyi kyekola. Omwana wange amuze bannange, mulaba mu birooto nga nja simulaba. Enkuba neetonnya nga ndaba ng'omwana wange ng'eriiso n'ebisaakaala bisalimu. Maama ze kuba omunaku takya. Ndabye nakoze nsaba Katonda annyambe nnyo najjantwalira abazzukulu akyiriza nsigale. Omwana wange nze nandifudde omwana wange nasigala ng'alabirira abaana. Maama nsaba okumagana kunoonya omwana we. Yaliko maama. Maama omwana wange nandifudde omwana wange nasigalawo n'alabirira abazzukulu. Nandifudde bannange nze nabinaku omwana wange, omwana wange, abaana b'omwana wange. Munyambe maama, Lizeti nyamba. Lizeti nyamba omwana wange. Bannange Roseti sister wange Roseti omukyala ayimiridde ku ggwe. Bannange nange mpulira ennaku. Mukyala n'ayimiridde ku ggwe Roseti, fubanga bw'osobola onoonye omwana oyo tumanye ekituufu kiki. Omwana taliiwo, omwana gyali mulamu, ki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'omwana w'omukyala. Maama mukwano togwamu munnange essuubi, omwana gw'otaaziikako togwamu nnyo ssuubi, tomanya munnange. Ngenda sindagamu kumuwuliza omwana wange. Maama nze nabye nakuze sirina maama. Mwana wange ye buli kimu, namanya yaweza agenze kukola tubeere obulungi. Kati maama ye muwala wo omu yekka Swati ye muganda wange ye buli kimu. obulumi oyina bungi. Fiona wange omubati, Fiona wange omubati. Maama kakkana munnange, kakkana tusabe ku buyambi. Abasobola okwegattamu ne Roseti banoonye omwana ono ye muto nange. Yeebase tumuleke yeebake. Abaana nga bakyali bato bannange.
Mwana wange gwe ndina munsi bw'ati. Bannange abatulaba nnaku njereere wano. Nnaku njereere. Maama, kakkana munnange. Kakkana tubeeko n'essuubi mu mutima. Beeramu n'essuubi ogume. Beeramu n'essuubi maama. Beeramu n'essuubi kubanga omutwe gugenda kukuluma. Ogenda kufuna ate ebirwadde ebirala. Gumamuuko. Baamu n'essuubi mu mutima. Wagambye nti tokkiriza mwana wo kuba nti yafe era tukyagala kiwuliza. Kati kyeteeke mu mutima nti omwana wo gy'ali. Okitegeera maama? Kyeteeke mu mutima mukwano tulabe. Oba kati maama bw'otakkakkanemu abazzukulu bagenda bbeerawo batya? Maama kakkanamuko wano eno. Omukyala akoze omulimu oyo. Akoze omulimu munene. Anyambye nnyo. Bannange baba Anne, omukyala ono tugenda mulekawo naye agenda beerawo atya? Bw'ati bw'abadde yekka mu nju. Oyo omuwala yamuyambako abaana okukuba ku mmere. Tayagala kubikkiriza era bw'oba okyeteekamu nze kyakola omulimu gwe n'ogwaffe tugukoze. Ekiwulira baana? Ekiwulira Mujambe. Mujambe bambi mujambe. Nsoboloza ekya nyambe. Nze banyanda kyantwalira yakiri abazzukulu muno nze nsigala bw'omu. Sisobola kyakkiriza Katonda. Bannange maama ndowooza katumuleke akakkane yeebakemuuko. Kekano akaana kaakakulu bambi. Ne bannange ensinga mbi. embeera ya mukadde yeyo mwali oba omwana we mulamu oba omwana we kisoboka okuba n'essuubi nga Kubanga gyali. bannange tusaba Mukama atubeere. N'abatulaba bannange mutusabireko kubanga Mwana w'omukyalo ono abeere mulamu. Ese tiwankwasaganyiza n'omulimu gwe sisobola. Omulimu gw'ennaku zino eno nze gunzita. Obimanyi ebyange ebintu eby'amaziga amangi. Lesazituka. Ese titontumanga mu bintu by'amaziga. Sibisobola. naye bannange ebintu by'ensi eno bikusobera baaba. Omwana mukubula. Asobola okuba nga gyali mulamu. Kisoboka. Poliisi yamukwata obanga poliisi yamusiba naye baakuba ebirooto by'omukyala bijjanga ekyebikiro. Kati omwana kyono ayinza okujja akwagula oluggi nti maama mpita. Maama mpita, maama mpita, jjajja, maama mpita. Ono gw'olaba tayogera nnyo. Ono yagamba maama wamuyita. Okolekeze tayogera naye bw'aba asisimusa ekiro n'azuukuka kuva eri mu kisenge ajja wano ku luggi akolewo maama mpita, maama mpita.
kati neweebuuza omwana ono tayogera oli omuto wuli ali mu mwaka nze ndabanga ali mu mwaka n'emyezi ng'ebiri oba omwaka n'emyezi ng'ena bw'atyo. Abaana bano mukadde basula nabo mu nju Fiona bw'oba nga taliyo. Abamanyiko ku Fiona mwenna abalabi ba Nyondo Media abamanyi omuwala ayitibwa Fiona nga yali ababuuliddeko ku stories ezimukwatako munonyeeko ku Nyondo Media. Bw'obanga gyali mulamu bambi mutyambe munonye ku Nyondo Media tumanye ekituufu. bw'aba alina omuntu yenna gwe yayogeddekoko naye ye ng'omuwala we taliyo nga mu bulamu bwensi taliimu era mukwatagane ne Rosette ku Nyondo Media tusobole okuba nga tuyamba gasusse kimu bibiri bannange talina bigambo birala obulumi munalina obulumi okuba nga omuntu gwe tomanyi kituufu kiki kyabaawo kyanjawulo. Yadde bagamba musimanya bagamba batya ofiisa ozaaya n'otafiisa naye mu butuufu nedda omanya ekituufu n'omanya ekituufu n'obeera contented n'omanya nti omuntu wange namuziika oba omuntu wange gyali ali bw'ati dani okubeera awo ng'oli oba gyali oba taliyo ekyo ekintu kiba kigenda kukubeeramu mpaka naye bw'omanya nti omuntu wange yafa namuziika wali olumwa n'omala ebbanga ly'omaze n'omala n'otoolokoka n'otereera. Naye nga ddala obulamu bw'ensi tugenda kubutambuza nga tutya? Oli mu mbeera embi osazeewo osituse weewaddeyo kuba nange okugenda ebweru si kintu kyangu kwewaayo nnyo ogenze onoonyeze abaana abato mu butuufu baabo abakyetaagira ddala obuyambi oyinza n'obasanga ne kitaabwe talina kyabawa. Kitaabwe yafa maama mutabani wo yafa ayi munange nze mbadde sikimanyiiko ate ekyo agende ebweru bambi akole naye n'osituka ne weewaayo lwakuba munange abo abantu betugendamu okukoleramu okunoonyezaamu ssente abantu abo bamutawaana abantu abo babi naye ng'ate Mukama bannaye yandibadde atutambulirako yandibadde atambulira ku baana. Omwana ne yeewaayo n'alema okubeera wano okutuula agende akole ate n'asanga ate ebirala famire n'agireka mu maziga naye nga kiki ennyo naye kyova olaba ssente eno jatutuusa wangi. Kyensinga okusaba eddala kya Rosette kulwana makazi aye Rosette yajja biggusa tumwesiga ekyatuuka ku mwana maama Rosette tumwesiga ajja kuggusa ensonga eno beera mugumu beera mugumu ajja kuwa ekituufu. Nimulwadde Sseebaka bwenebakako otwo bwe tujja naye maama akayitaba yakaweke akakebasaamuuko nakkakkana nakkakkanamuuko mutwe gujja mwatika mutwe gujja muluma. Waliyo obweki bwe bagaba obwebasa otulo nokkakana tekaba kabi anti era musawo akuwa ekigero ekirungi n'amirako neyeba nakkakkanamu. Ani raba amaaso amaaso galaba mamyufu tegannakkakkana tegeebase tegakuluma bagala kwebaka kulaba lwonna baawe naye mugenzi kati n'agamba ebyabasajja sibiddamu eri mukyala wampita bambi nensonyiwa ebyabasajja abeere n'omwana we yeno ennyumba omwami gye yamulekera naye ne wali sayidi waliwoko obuzigo buli busatu buli kazigo kamutwalo ebiri kati afunayo emitwalo 6 ku mwezi n'atambuza mpolampola obulamu
Kati Fiona ono abadde yakamalayo bbanga ki okubanga babadde amadde amazima amabanga ki omwana we ng'amuwuliza bbanga lyamazeeyo myezi nga 9 ng'omuwuliza bulungi Namuwulizako ku myezi 3 egyasooka sinnanga mukuwuliza. Ekitegeeza takolangayo yadde ka ssente kali awo nti yampeerezaako akasente katini ku myezi egyasooka sinnanga mumuwuliza. bambi Abaana bonna bali mu mbeera mbi tebalyadde ssente. Omwana wange nezatinyamba omwana wange mukwano omwana wange omubwati omwana wange bannange kafuneko wabweru mama tumuleke agira akakkana funeko wabweru Mukyala ali mu bulumi bw'amaanyi weebuuza nekyomugamba akakkane nekikusobera weebuuza kyogamba maama ono akakkane n'osoberwa kyekituufu. Nze ebigambo bimpeddeko sijja kubalimba simanyi kyamugamba maama naye nga tugenda kugezaagezaako tulabe naye ng'obulumi bungi bannange newaba muzadde ani yenna omukyala obulumi bwalimu omwana we naawe newabeera gwe naye nga katusabe tukiteekemu essaala abatulaba abatugoberera bannaye mutusabireko Katonda munange yasinga byonna tutuukeko ne wakojja Lwasa tulabe kye tukola tufune ekituufu. Rosette kino ky'oyingiridde muganda wange kinene era nsaba Mukama akuteremu obwangu okikwasaganye tufune ekituufu buli kimu munange kitambule bulungi. Omwana waaba yafa maama tujja kumugumya mpola mpola kuba munange tufiisanga bulijjo lwakuba nti ekintu ky'okufa bannange si kyangu kyakumanyiira tekimanyi tosobola kimanyiira naye ng'ate bulijjo tufiisanga abantu ne bafa ne tubaziika ne bavaawo naye tosobola kukimanyiira. Maama tujja mugumya mpola mpola omwana anaba gyali alhamdulillah tujja kwebaza Mukama. Omwana aba yagenda maama tujja mugumya mpola mpola bibaawo kuba n'omwami we yagenda yamala n'aguma. So bannange twetaaga ssaala yammwe twetaaga ku magezi gammwe tulabe ekintu kino tukituusaawa tuyambe omukyala ali mu mbeera mutuufu bw'olaba omutwe gwe emisuwa gye giri ŋŋambe ntya giri kungulu alagira ddala nti ali mu bulumi obw'amaanyi omutwe nze ndabidde ddala ng'omutwe mutuufu gumuluma naye nga bannange ngenda kuddayo omukyala tulabe engeri gye tugenda oba obuuliriramu tulabe engeri oba asobola okukakkanamuuko nga bwe tulinda munange ekiva ewuwo Rosette. Mukama abatukuumire katugira tukyaliwo katono mweraba. Nyondo Media. Ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muleetera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 8 noti 778 eyo enamba gicontactinge wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakukumira ku mutindo asigadde Tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo.
ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku simu namba 05246807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubere bulungi. So, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO. Nyondo Glim. The CEO Nyondo Glim ekizigo ekikuyambako ku skin yo bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Glim is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Glim, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba. Nyondo Glim is your best lotion that you should use okubeera nga okilyaringa skin yo. Let us support Nyondo Glim. Ekizigo kigenda protectinga skin yo, kigenda kukuleetera okunyirira okubeere nga lighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere nga oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana, but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere nga eri protected osigale nga oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Glim. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glim. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glim basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.